Obukambwe nga bungi. Kyagulanyi jawe jogo. Tuli bantu bakulu kiki otalaba. Kiki kyatalaba. Abantu bangi mayugwe, abantu bangi embalala, abantu bangi wabulwamu abantu bangi. Kuba kisoboka soko fulumuko kugwanga. Olagire ng'oli eyo. Ogamba abemayugwe, mukwatagane n'abembalala, mukwatagane n'abahoima, naffe abawano mu centro. Naffe abawano. Kibere nga kibwatuka. Alagira abemayugwe, abefoti, abewa, twegatte tujje mu centro. Tulongose ekibuga. Wakasasiro mungi kasasiro. Kasasiro mungi. Islamu wasiliwa. Nkwaniriza nateyogwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ati teweerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications lwetuleta videos empya. Omukulu Rain atabukidde His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Rain avuddeyo n'agamba nti ekibuga kikyafu kyetaaga okulongoosa. Agambye nti bwe kiba kisoboka Robert Kyagulanyi Sentamu afulumemuko mu ggwanga alagire ab'embalala, ab'emayuge, ab'ekasese bonna bakunganire e Kampala balongoose ekibuga olw'ensonga nti ekibuga kijjudde obukyafu. Ekibuga kijjuddemu ababbi b'amabaati, kyekijjuddemu potholes, kyekijjuddemu buli kasasiro yenna kyetaaga okulongoosa. Kati omukulu Rain avuddeyo n'agamba nti ekituufu kiri nti Robert Kyagulanyi Sentamu ayina abawagizi bangi mu ggwanga lyonna mu buli part ey'eggwanga, Mbalala, Kasese, tuliwa, tuli Gulu, tuliwa, tuli Masaka, buli wamu ayina abawagizi bangi ate nga bonna bamwagala. Kakati omukulu ono Rain avudde n'agamba nti Robert Kyagulanyi yessaawa abeeko kyakola okuba nti balongoosa ekibuga. Owulira amalala ge tulina olunaku olwaleero mwana muwala Nalulungi Lydia Jazmin avuddeyo n'agamba nti ebintu by'omukwano ye yabyesonyiwa, ebintu by'abasajja yabita. Kati agambye nti ye omwaka guno emyezi emitono egisigaddeyo ayagala okuba nti akola music oba afulumya ennyimba empya hiti ku hiti. Ebintu by'abasajja kati abitadde oluvannyuma lw'okuba nti amaze emyezi 6 nga ebintu eby'omukwano yabyesonyiwa. Lydia Jazmin yagambye nti yaliko mu relationship emyaka egiyise emabega, n'agamba nti kati okusinziira ku experience gye yafunamu awulira takyayagalira ddala okwesembereza ebintu by'omukwano. Maybe biyinza okujja maaso naye nga saawa zino ye ayagala concentratinga ku music. Omukyalo no Hajjati Kuruthomo ayongedde okuba nti alaga omukwano omwami. Ababiri bano bali mu mukwano guli ogw'ekimmemmette. Atujjukira bulungi nti ababiri bano bazaddeyo ka baby boy era nga amawulire gano Hajjati Kuruthomo mu kusooka n'ageesigaliza nga tayagala kugamba abantu nga gali wakati awo mu family n'ab'emikwano. Kakati Robert Kuruthomo ali akyali mukwano n'omwagalwa we era nga ababiri bano ne bwe keetonyeka gwake tebasobola kubanga baawukana. Amawulire amalala ge tuyina omukyalo no Rita Kagwa abalangidde atabukidde abantu abali eyo ebweru US, UK ne mu nsi endala ez'enjawulo abeefuula abakabi, abeefuula ab'amaanyi nti basobola okuhostinga bannayuganda. Kakati omukyalo ono avuddeyo n'abatabukira. Tujjukira bulungi nti omukyalo ono gye buvuddeko awo emabegako katono yagamba nti ye asinga obulungi Zari. Buli kimu amusinga, sente, bulungi, bugaga, buli kimu amusinga era teri muntu alina okumukomparinga ne Zari. Ye n'agamba nti mu natural gy'alimu mulungi, kati sitalinga Zari agenda neyemetta ekizigo neyemetta kino sajjale ziizo. Kati omukyalo ono avuddeyo n'atabukira bannayuganda abali eyo mu nsi ez'ebweru n'agamba nti abantu bano beefuula abakabi, beefuula abaagala okuyamba abantu ate nga tebayamba abantu. Era n'agamba nti balimbalimba bannayuganda nti bagenda bayamba nga batuuseeyo omwana watuuka ku kisaawe n'atagalira eyo nga talina wakudda, nga talina wakusula ate nga talina kyakola. Kyokka eyamulimbye mbagenda muyamba essimu nga yagigyeko. Abantu abasuubiza abantu nti, you know, when you get your visas, Canada visa, US visa, United Kingdom visa, that I'll host you
then it turns out that those people will actually switch off their lines when you're meant to do what? When you're meant to fly in. Kati waliwo omwami last week yankubira essimu ali Heathrow Airport. Nangamba Rita, I'm at Heathrow Airport. It was actually midnight. Mukaba mulungi nti nonze essimu yange ngirekako. Naye omuntu eyannonye takoze eki talabiseeko. Lots of women. There's even another young girl. The girl is even early 19. Banange tokolanga chintu ekyo kibi nnyo. Bomba abantu bano temuba hosting. When they get their visas, nga tebalina wa kubeera nabagamba call me naye sagamba nti onkubire ng'oli ku airport because I have to plan for